Rogers Magembe atemera mu gy'obukulu 3, Scovia Nandawula ow'emyaka 54, Amos Banama ow'emyaka 16 ne Javida Talemwa ow'emyaka 17 nga bano bonna ba famire emu ku kyalo Kibimba ekisangwa mu Kyazanga Rural mu district y'Erwengo kati z'embuyaga ezikunta oluvannyuma lw'emmotoka kika kya trailer okubasaabala enkya ya leero. Bano okutuuka okusaanyizibwawo kitegeerekese nti omugoba wa bodaboda Magembe Rogers ow'emyaka 3 abadde ava ku luguudo lwa Kawesi Road okuyingira Kolansi ne yeekanga trailer ebaddewo enyuka obuweewo. Tufudde ekikangabwa ky'amaanyi n'olw'abantu baffe bano abafudde omukadde waffe omu babadde bava mu kyalo badda mu nnimiro genda okukolako Sakasooli era neva luguudo oludda e Kampala neserengeta negira mu supiidi okudda ekyazanga obojja eno okudda e Kampala nawe oba okkirira moloka tewali wadde apusi n'emu era nekuba abantu bano ne bafiirawo ku sipooti teri wadde yenyenyeza bonna bonna ne bafa kitalo nnyo kitalo ddala. Muze baffe bano b'ekibimba bbi etuliraanye baadde baakedde ku makya nga bagenda Sakasooli, omu mukyala Safani, omulala mutabani wa Sendawula gwe bayita Magembe, omulala mutaani wa Toofa naye bonna nga batuuze b'ekibimba bbi. Mutaani wa Toofa owookuna yabadde yazze naye nayagala agende yenoonyeza ekikumi agende ne banne basuse Kasooli naye bafunidde accident wano ekikanga bakituguddeko. Okusinziira ku batuuze engeri ekkubo lino gye lirimu kizibu kya kwewala bubenje nga basaba bwe kiba kisoboka baseeka abasirikale abatavaako. Moloka bwefuluma e Masaka oba togirengera ng'ofuluma Kawesi Road. Moloka bwefuluma e Mbalala ng'ofuluma Kawesi Road oba togirengera. Traffic yeetaaga ebeere wano. Esaana ng'eri wano. Kubanga luno oluguudo lukola olusinga abantu bangi nnyo abamu bagenda ku prison abalala bagenda Kyawagooni abalala bagenda mu town. Emmotoka everinga bwevudde misinde terinyamu abantu bafudde wano kuyitirira banka abantu nga bafa. Balumiriza nti ekifo kino kiviiriddeko abantu bangi okufa mu mbeera eno kyokka ng'obuzibu babussa ku kkubo omutali humps ziziyiza bagoba ba bidduka kukendeeza ndiima. Gavumenti etuyambe tuterewo hampusi tusobole okuba nga tusasibwa ku bantu baffe abafiira mu kitundu kino bakafiira abantu abasukka mu 3 era kitono nnyo. Kamuzeyi Museveni tuyambe tuterewo wano hampusi wano ekyalo kiweddeko abantu. Tusaba gavumenti singa etuyamba baterayo hampusi abaveeri ne banga basobola okusibasibamu n'abaveeri sayidi ne sayidi banga balaba hampusi. Kizita Abbas ssentebe wa disitulikiti ey'Erwengo Mulonde agamba nti ng'oggyeko ekkubo obutabaamu humps mukoka mungi akuŋŋaanira mu kifo kino nti yemu ku nsonga ezireetawo obubenje. Era twetegereza ku kifo era kyekimu nti mukoka agenda nayanjala mu kkubo ne beekanga nga abantu abavuga ebidduka bagezaako okumusala kuba akola ebiswa ne beekanga nga bayingidde ne batomera abantu. So twagala minisitule ne bekikwatako bonna okuvaayo okulaba nga ensonga eno eggwawo. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kutandise wabula ba famire emirambo gibaweereddwa. Emirambo gino gikebereddwa era poliisi neyambwako ne gitwalibwa eri ab'eŋŋanda babeere nga bagiziika saako n'emmotoka eno saako ne pikipiki okutwalibwa ku poliisi yaffe Kyazanga zibeere nga zikolebwako inspection. Ono talina okuvumirira bagoba ba bidduka kuvuga ndiima n'abayingira ekkubo obutaba na buvunaanyizibwa.